Abatulabako mwenna kansubire muli bulungi. Emikolo mwebale kunsabira jaggwa bulungi. Mbaga ya 18 December. Omwaka guno byonna biggwa. Byonna biggwa inshallah. Ate twasazeewo tukunoonyeeko oluvannyuma lw'ekifaananyi ekyatambudde nga waliwo omukulu bwe baalonze okukulira dda ogenda mu kifo ky'omugenzi. Naye mu kifaananyi ekyo kyalabise nti omukulu abadde bamwambazizza olubugo. Tutangaazeemu obusiraamu nga bwe bubikkiriza. Kakati nze ndowooza oba wandibadde obuuza bba bamwambazizza olubugo n'otabuuza nze. Kubanga nange ebifaananyi nabirabye nga nawe wogamba ewabirabye. Nze era naluddewo n'okutegeera nti ye butabani wange gwabadde bambazizza olubugo. Nembuuza nabadde naye kyali jjajja Jjumba. Kati paka we baŋŋambye endegezo olabako nti rape our sheik. Nembuuza yakimpeereza nti ani ono nti mwana wa Seeka ko nze tufudde. Naye I think kyetaaga kubuuza baba bakikoze kibi nnyo kya nnaku nnyo. Kubanga bo ensiba ebya ahira babivako bali ku bya duniya. Ate ne baba nga tebakomye ku kyo n'obalabanga era bakyantawaanya kuba nalabye Seeka Yasiini yawangala mukozi wange. Era yalemera Muzata and others. Naye nga twamugamba nti weba mukoze kale katubalekere tours and travel we mukola annual muweereze ngayo ekitabo oba n'ekkalaamu. Nera centers ya sikinyeganga ko sibangayo kukyogera omwana Seeka bamwambaza embuga era saakyogedde kola kuba mukimbuuzizza. Naye n'avaayo n'agamba nakola bubi nnyo okufumbirwa ng'olumbe terunaggwa. Niweebuuza kati ono Seeka ki abisoma mu hadithi oba mu Quran. Kale musaba bannensonyiwe let me be babeere gye bali bampisa bubi nnyo ng'omwami wange afudde n'eŋŋuma n'embeera gye ndi. So nange kambeera gye ndi ndabiire omwana wa Sheik mukuze Allah nkwatireko bannensonyiwe bakole bye baagala. Yes, omukolo gwe teba invitinga. Nange omukolo gwe actually naguwulira mu bugumbuza so I kept on waiting. Banga omukolo gwonna ogukwata ku Sheik normally bantegeeza. Banga ab'e America bategese n'ab'e London Hajji Abduiga yategese era ne bampereza Zoom link. Nabaddewo but I wasn't invited. Nedda ssebo. Nkugambye nakimanyira through you. Now, yeah, journalists. So I kept on waiting for a formal invitation. Just salaba konga nkugambye mu America bantegeza ne mu UK. Hajji Abduiga yantegeza nampereza ne link. Era was present online. Ne ogwabwe saagumanyako okujja kuwulya nga mumugumbuuza. Kituufu nange comments nziraba bankubira obusiraamu bunyivu nibo bali bakama baffe banavaayo ne bakyogerako ne mayine Sheik naye munyivu bango singa mulaba clips ze we yavaayo n'ayogera ku jjajja Kasujja gye bamuziikamu yennyamira nnyo kuba nti omusiraamu bamuziika mu mbuga embebe Sheik yali atyali embugo era yenyumiza nti ye yasikira daddi we ne yayambala ekkanzu n'akakasa abantu nti yajja kutambuza legacy ya daddi we era yagitambuza so Allah abalungamye kyenyinza okugamba. Ekituufu ebintu by'amaka gange biwanvu nnyo temujja bisobola. Kyekituufu. Oli wadde mba okwogera ekyo nenga Sheik yakyogera. Ate ebintu by'amaka bizibu banga kati gwe byogera ne mukyala wonze sibimanyi. Okitegeera so nze nsuubira tubireke nga bwe bifaanana ensi eri gy'ajinga. It's a matter of time. I don't know what to say because nze nkugambye nti amaka nabangamu na mwami wange saabangamu na kika kyonna. Sheik byonna yabyogera era n'alambulula ensonga ze kansuubira nti ne Sheik era yabagamba nti omwana bamukwasanga amafumu n'embugo afaane nga jjajja Jjumba. Kati oyo Sheik sina kyenyinza mugamba
naye mugamba bugambi nti and respecting cause mpangadde ndi mukama we yes wadde mbadde nga muto gye bali nga mbawa ekitiibwa ne babadde nga bakozi bange era nakati bakyakola mu Muzata and others sina nnyo kyenyiza mugamba nenze ndowooza akomewo afune waakoma kubanga I do respect them nze sibawogerako nga mmanyi all their weaknesses kale Yoseeka Yasini Kiweewa musaba to respect me ampe distance anjawule anneesonyiwe andekele mibi kyenyiza omugamba ekyokuba nti wakola omukolo ng'olina wali toli supposed kukola mukolo nga tonaba kukola mikolo gya dduwa obuzibu nze ndi musiraamu soka kuba musiraamu nemba omuganda okitegeera kati nze obusiraamu bwantadda in fact emyaka 2 nali overdue obusiraamu butwa emyezi 4 n'ennaku 10 egyali gyayitawo edda kati honestly how is my mikolo connected to lumbe nze ndi musiraamu bino ebintu byali supposed kubanga bikwatagana oba kye bali baplanize okubanga omukolo gwo gukwatagana n'edduweeyo I think kyetaaga babuuza ebibuuzo ebimu sinze nina obibaddiramu nina kuddamu bikwata ku nze kubanga nze edduwa oba lumbe size yabitegese ya bino byonna bikuyisa bitya personal kuba you are in a new relationship new love new family new everything nze I for one sandi bifuddeko nnyo cause it's just a learning process ntegeera ensi weetambula n'ennyongera okukula ng'omuntu kubanga nze mpangadde mu mbeera ya kikomera mu mbeera ya being protected nga buli kimu bakinkolera ne just mba nsaasira mwana wange kubanga bino ebintu tebijja kuvaawo bye banvuma tebijja kuvaawo I don't think omwana wange alyerabira nti daddy we yafa bamukanyuga mu nkuba ne bamukanyuga ebweru I don't think alikyerabira so mba mundowooza omwana wange ono agenda kuba nga ali traumatized ate trauma etawaanya paka woofa naye katusabe alla byonna bimalirize bangi babeera celebrity limelight like line wayingiramu otuulawo newejjusa okubeera mu limelight I don't know omanyi kale nze ng'omusiraamu nze mba manyi Allah yaba yawandika olugendo lwo kubanga nze n'okufumbira Sheik saakirowoozaako I was a little girl nampasa ne tubaawo ne tubeera mu bulamu bwe twabeeramu all of a sudden boo ndi mu bizibu all of a sudden ndi ku top notch kale I don't know byonna nze nzikiriza nti Allah aba yabigera mugambo ki bw'osubirira Sheik Yasini Sheik Yasini nze ekigambo kye musubirira nti anneesonyiwe asigale nga yeeraba nti ndi mukama we kubanga ebbanga lyonna awangadde ndi mukama we abadde mukozi wange nakati twamuleka akole afune ekyokulya mu Muzata and others sente aziya tazireeta nesikyogerako ampe ekitiibwa nga nange wenkimuwa obulamu butambule buli omu yamanye ge gyanoonyamu edduniya nze namwesonya kubanga nkola nsobola okulabirira omwana wange kyensubira nti Seeka yandibadde namusanyufu nnyo kuba nti Yasini aweereza omwana we omugaati makyas nsobola okuba nga ngumuweereza tamanyi mwana Sheik kyalya tamanyi oba asoma tamanyi oba alwadde naye omulimu gwe kubeera wayimiridde n'anvuma simanyi kyanjagaza so abeereyo mukozi wange talibeera mukama wange talibeera ku grade gye ndiko Allah yamuleeta mu bulamu bwaffe nga mukozi akipinga eyo position ye no it's the reality buuza omulimu gwe gwakola daddy waffe omugenzi mu kugenda kitiibwa kyamaanyi kye yali alina mu ggwanga yes sebo naye ebintu ebimutambulirwako ebyo byonna bye tumwetoleraku si birungi ya si birungi I think how can you react about this era abantu abamwogerako ebyo byonna ne byebatambulizaako so akagamba ki I think Sheik waba yabanyiiza kubanga oyinza okwesanga ng'oba oli obamwinako obusungu engeri gye yalinga nti yeyatuliranga buli omu omusajja wattu I think bamusonyiwe kubanga ffe mu busiramu nti n'oba yakola ki Allah kasita amujjulula byonna obyerabira n'otambuza obulamu ebyo ne byonna byongeramu haatinga gw'okwata otya omwana muno n'omwambaza embugo n'amafumu nti olaba osikidde taatawo osikidde omukulu wa ddaawa kati ensi yonna nyiivu naye nga lwaki wandibadde okola ekyo nga ku mutima gw'okimanyi nti really kyabadde uncalled for nze ndowooza bamusonyiwe wabanga yabanyiiza yeah